أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ويقول مصطفى باقاسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وفسدت الشياطين بالسلاسل. صدق رسوله النبي الكريم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Abebiti wabadduba Allah subhanahu wa ta'ala nabazana bemwina nesimye okubasinkanako wakawungezi ko lwalire Uganda wano kantu alo mukisa guno twibaze Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengera ky'obulamu tugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Buli akyassa mukadde kano kiba kirungi nnyo n'osomedde weegamba nti alhamdulillahi rabbil alamin kubanga kathiru minna banji muffe abandi agadde okuba nti batambula naffe mukadde kana ak'ekitiibwa oba musomo gwaffe guno ogwekweteekerateeka Ramadan naye lamu yastati'un tebayinza kuba nti batwegattako ku live yaffe eno olwaleero. Tuyinza okuga nti ainahum bali luddawa bo betwogerako bw'obanoonya mayumba gaabwe tebaliyo, bw'obanoonya ku mirimu mu maduuka mu bizimbe gye babadde bakolera wallahi toyinza basangayo, bw'obanoonya eri bakyala baabwe toyinza kubasangayo, bw'obanoonya ku nnyonyi tebayinza kubaayo, bw'obanoonya gye babadde basuubula wallahi tebaliyo. naye olwaliro balina aina natulubuhum tuyinza kubajjawa intaqalu ila juwali rabbihim baleesedde amazzi ag'okubanaaza batadde dde sanda zaabwe mu mayumba gaabwe. Abamu mu bo ne wetwogerera bino ku ddakiika eno bamaze okuba nti bateekebwa mu kabuli zaabwe. N'olw'ensonga eyo gwakyali omulamu olina kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akuumidde ebiyungo mwebaze, Allah akuwadde omukka ogussa mwebaze, Allah akyakutadde mu bakyalya mwebaze, Allah akutadde mu abo abakyanywa mwebaze, Allah akutadde mu abo abakyekyusakyusa munneekyusakyusa zammwe mwebaze. Ebintu bingi nnyo bye tuyinza okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova yaga nti wa inta'uddu ni'matallahi la tusuha. Bw'osalawo okwebaza byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa la tusuha toyinza kuba nti obimalayo. Naye wakati mu buvunaanyizibwa ekyengera ky'obulamu kya bbeeyi. Abo nno betwogeddeko abafu abalala ate bali mu malwaliro. Essaawa zino bw'ogendako mu malwaliro ag'enjawulo wallahi bw'obanga obadde tosaala otandika wekka okusaala, bw'obanga obadde tosiiba obanga tolimu abo bateeseteese okusiiba oyinza okugamba nti owange ku kyendabye kansinze Allah, kanzire ku musaalo, kanzire eri Allah. Kyovala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo ebintu bibiri n'atugamba iyadatul marid, okugendanga okulambula ennyo abalwadde. Lwaki? Buli lwolambula omulwadde omutima gwo gweddamu abadde ayiseewo mu hududullah mu nsalosalo za Allah okomawo, kubanga bw'ogenda mu malwaliro oyinza okugendako mu wadi ya accident n'osanga abakutusa amagulu ate nga gw'olina amagulu. Bw'ogendako mu balwadde ba sukaali n'osanga abantu abazimbye bonna nga balinga nsawo z'amanda. Wallahi ekyo nakyo nga kyewuunyisa shay'un ajib. Bw'ovaayo n'ogendako mu wodi y'abaana abato ab'ebifuba kwegamba embeera ng'ezo wallahi zikuyigiriza okudda ennyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'okuba nti ebbanga lyonna omwebaza n'oyisanga emikono maaso. Kyovala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti afdali du'a, edduwa esinga obulungi an yakula al abdi, ye muntu okuddaawo n'agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, nti Allah nkwebaza olw'ebyengera byompa. Bannange mwebazangako Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera byatuwa. Tumusaba era nga tumuwanjagira assa okusaasira n'ebyengera kuwa ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi jaa biddiini al-islam alladhi la yaqbalu Allahu yawma al-qiyama diinan ghayra. Oyo yajja n'eddiini y'Obusiraamu etagenda gattibwako ddiini ndala yonna
maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bimaana yawma alqiyama amakulu olunaku lw'enkomerero. Njagala okusinziira wano kibategeeza ate nga nkikakasa mu mutima ti maaso ga Allah wamanyikiddwayo eddiini egi diini ya busiraamu. Era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akyogerako ne mu Qur'an ey'ekitiibwa yaga nti inna diina inda Allahi al-Islam. Eddiini emanyikiddwa ewa Allah diini ya busiraamu. Wabidhalika falyafrahu. Kyova olaba nti nno abasiraamu muyina okwebaza ate muyina okusanyuka olw'ekyengera kye muyina. Nina bwe nabadde olunaku lw'eggulo wabaddewo engeri y'omukolo, wabaddewo omusajja yasuse n'abaako ebigambo byayogedde, yabadde kyeyamaani w'ekyalo ne bamugaa nti jangu oyanirize abagenyi bo. Omusajja oyo babadde bamuyita Looziyo, teyabadde musiraamu naye wallahi omusajja Looziyo bwe yatudde bwe yasituse okwogera naga nti abasiraamu muyina ekyengera ky'eddiini yammwe, naga mu ddiini zonna teri ddiini esinga bwesigwa kusinga ddiini ya busiraamu, naga nti mu ddiini zonna teri ddiini esinga mazima kusinga ddiini ya busiraamu, nti mu ddiini zonna teri ddiini esinga bugumiikiriza kusinga ddiini ya busiraamu, naga nti mu ddiini zonna teri ddiini esinga mubagagga kusinga ddiini ya busiraamu. Naye munnange n'amaliriza ng'agamba nti naye ekituluma abasiraamu muneneŋŋana nnyo, temwewa bitiibwa, obusiraamu bwammwe mubuwewusa ne mubuyisaamu amaaso. Kale kwegamba omuntu atali musiraamu naye n'atulaba mu butuufu nga tweyisaamu amaaso, n'atulaba nga tuneneŋŋana, n'atulaba nga gamba ffena tuli mu biwayi n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Naye wabidhalika falyafrahu, tugwanye tusanyuka okubeera abasiraamu, tugwanye tusanyuka olwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okuba nti yatulendera eddiini y'obusiraamu. Ab'ebitiibwa, omulamwa gwaffe olwaleero baddu ba Allah n'abazaana mulamwa ki? Ffenna tukimanyi okuva emashariki w'edduniya n'emagaribi nti omwezi omutukuvu ogwa Ramadaan gusembedde. Allah tumwebaza eyatujja ku Ramadaan y'omwaka oguwedde. Bangi be twasiiba nabo omwaka oguwedde naye nga wallahi bali mu kabuli, bali mu ttaka. Bangi be twasiiba nabo omwaka oguwedde wallahi nga balwala dda, kati essaawa zino bali mu maziga agenda kulaba omwezi gugwo guzze, omwezi gw'abakkiriza, omwezi gw'ekitiibwa, omwezi ogwakkiramu Qur'an, omwezi ogwa salatu tarawehe, omwezi ogwa Lailatul Qadri. Wallahi nga tagenda kugusiiba. Subhanallah. Bannange Ramadani esembedde naye weteeseteese otya? Ramadani yo ogiteeseteese otya muganda wange? Gutujjidde omwezi ogw'ekitiibwa, gukomyewo omulundi omulala. Tusaba Allah bannange agutuyingize baddu ba Allah. Ramadani mwezi gwa kitiibwa, mwezi gwa nkizo, ate mwezi gwa bakkiriza. Allah ye yagutulondera n'atuwandiikako okubeera nga tugusiiba ng'era bwe yaguwandiika kwabo abasooka. Aya mugimanyi bulungi, ngisomye mu ntandikwa. Allah subhanahu wa ta'ala ng'atugamba ti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Abakkiriza be baliwa? Antu'minu billahi, be babakkiriza Allah, wa malaikatahu, ne malayika zonna, wa kutubihi, n'ebitabo bye, wa rusulihi, n'ababaka bonna, wa qadarihi, n'okugera kwe, khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Abonno be bakakatibwako okusiiba. Atagwa mu ebyo tokakatibwako kusiiba oba tokkirizibwa kusiiba okujjako ng'omaze okuyingira mu bakkiriza ebyo byenjogedde. Agambye nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, abange mmwe abategeera, abange mmwe abalina emitima emiramu mu nsi, abange mmwe abamanyi nti gyendi, abange mmwe abanzikiririzaamu nga temundabangako, kutiba alaikum siyamu, muwandiikiddwako okusiiba. Okusiiba si kibonerezo gye tuli nti Allah subhanahu wa ta'ala yakitulaalikako. Nedda, okusiiba si kibonerezo gye tuli nti Allah subhanahu wa ta'ala yatubonereza nakyo nti oba tulina omusango gwe twazza n'atulagamba tusiibe. Nedda, yagaa nti kutiba alaikum siyamu, muwandiikibbwako okusiiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwawandiikibwa kwabo ababasooka. Naye ng'ekigendererwa mu kyo kiki? La'allakum tattaqun, ayagala alabe baliwa abamutya mwabo abaddu be. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, omwezi gwa Ramadani mukulu nnyo, mwezi gwa kitiibwa, mwezi gwa njawulo nnyo. Kyova olaba nti faman shahida minkum shahara, buli muntu yenna abagusangiddwawo ng'olimu abo abalina okusiiba, faliyasumuhu, ogwanye ogusiibe. Nabiyuna Muhammadi
sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku ummeno ng'ayogera ku mwezi omutukuvu gwa Ramadan yagamba sallallahu alaihi wasallama nti man fariha bidukhuli Ramadan, yagamba nti man fariha bidukhuli Ramadan, omuntu yenna asanyuka olw'okujja kw'omwezi gwa Ramadan, kugamba olw'okutuuka gwagwo n'asanyuka nnyo naga nti gutujjidde omwezi ogw'okusonyiwa, gutujjidde omwezi ogw'okusaasira, gutujjidde omwezi ogw'okuyimirirako ne Allah waffe, gutujjidde omwezi ogw'okugabako, gutujjidde omwezi era ogw'okusibulula ku bannaffe, gutujjidde omwezi ogwakkira mu Qur'an, gutujjidde omwezi ogulimu Lailatul Qadri. Munnange n'asanyuka. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambye harrama Allahu jasadihi ala niran, omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala yesambisa dda omubiri gwe ekigambo ekiyitibwa omuliro. Man fariha bidukhuli Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu yayogera agenda nti omuntu yenna, man fariha, omuntu yenna asanyukira bidukhuli Ramadan, okujja kwa Ramadan, essaawa ng'asanyuse busanyusi nga tannaba yadde okusiibako n'olunaku olumu, harrama Allahu jasadihi ala niran, Allah subhanahu wa ta'ala yesembesa omubiri gw'omuntu oyo okuba nti gwokyebwa omuliro. Ndowooza mulaba ekisa kya Allah n'okusaasira kwe. Mungu ataasa omuntu jahannam just lwakusanyuka kujja kwa kisiibo. Kati mwe abagenda okusiiba okujja kwa Ramadani, okusanyukwako n'owulira nga weesunga neesunge, kuba kati abakkiriza bali mu kwesunga, balaba ennaku tezigenda, balaba Shaabani taggwako. Ekimu ku bitendo by'omukkiriza kwe kubeera nti buli ibaada yonna gy'agenda okuzzaako ajaniriza n'essanyu. Olwaleero abakkiriza kati beesunga, bagamba nti ya Rabbi ntuuka ddi mu kiro ekisooka, nsaala ddi ettalaweeho esooka. Buli mukkiriza essaawa zino yeesunga agamba nti ya Rabbi naafuna omukisa ogusibulula ku bantu abo abasoose okusiiba mu lunaku olusooka. Abakkiriza bwe tubafaanana essaawa zino. Nabbi Muhammad sallallahu kyavudde agamba nti man fariha bidukhuli Ramadan, omuntu yenna asanyuka olw'okujja kw'omwezi gwa Ramadani guno ogw'ekitiibwa, harrama Allahu jasadihi ala niran, Allah subhanahu wa ta'ala yesambisa omubiri gwe okuba nti gwokyebwa omuliro. N'olw'ensonga eyo musanyukire Ramadan era mujanirize, ate mubeeremu abo abajja ogisiiba insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Wayakulu sallallahu alaihi wasallam agenda maaso n'atugamba mukama waffe Nabi Muhammad ebyengira n'emirembe bibeere ku ye, n'agamba nti idha kana awwalu layla min Ramadan, bwe kituuka ekiro ekisooka ekisoose mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan, yakulu Allahu ta'ala, ayogera Allah subhanahu wa ta'ala eyagulumira n'agamba man dha alladhi yuhibbuna fanuhibbuhu, baliwo abatwagala mu kaseera kano naffe tubaagali. Nabbi yayogera sallallahu alaihi wasallam idha kana awwalu layla, ekiro ekisooka bwe kituuka, abange mwenna abandaba mweteekereteekere ekiro ekisooka mu Ramadan. Ekiro ekisooka mu Ramadan kya bbeeyi nnyo, kya nkizo nnyo, era saba Allah akikuyingize. Lwaki? Omuntu Allah amutukuza n'amujja mu bisobyo bye, n'abeeranga kayawumun waladatu ummuhu, n'abeeranga eyakava mu lubuto lwa maama we. Nabbi salama agambye nti idha kana awwalu layla min Ramadan, bwe kituuka ekiro ekisooka mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan, yakulu Allahu azza wa jalla, agamba Allah subhanahu wa ta'ala yagulumira mu bitiibwa mu kiro ekyo ekisooka, ettalawi esooka eyo gye tusooka okusaala, kubanga ffe mu Busiraamu olunaku luyingira ku magalibi. Kyova laba nti nno batugamba nti gubonese, bwe guboneka ne tukakasa nti gulabise, oluva mu salatul ishaa'i tuba tuyingirayo talaweeho esooka. Ffe olunaku tuluyingira ku magalibi, so kaakati ekiro ekyo ekisooka ng'omwezi guboneze, Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ebigambo bino n'agamba man dha alladhi yuhibbuna, aliwo atwagala mu kaseera kano, fanuhibbuhu, naffe tumwagale. Wa man dha alladhi yatlubuna, aliwo atunoonya mu kiro kino ekisooka, fanatlubuhu, naffe tubeerenga tumunoonya. Wa man dha alladhi yastaghfirna, aliwo atwegayirira tumusonyiwe, fanaghfir lahu, tubeerenga tumusonyiwa.
bihurumati Ramadan olw'okujja kw'omwezi omutukufu ogwa Ramadan. Oye Allah subhanahu wa ta'ala, man dha alladhi yuhibbuna, Allah abuuza nti aliwo atwagala, fanuhibbuhu naffe tumwagale. Bannange okwagala kwa Allah kweyongera nnyo mu Ramadan. Mweteekereteekere Ramadan kubanga okwagala Allah kwatwagala emyezi emirala Allah akukubisaamu olukubisa nga luzito nnyo. Lwaki? Kubanga okusiiba kuno mulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba mu hadithi al-Qudusi n'agamba kullu amali ibn adamu lahu illa sawm, buli mulimu gwonna omwana Adamu gwakola gugwe era empeera yagwe emanyikiddwa, illa sawm okujjako okusiiba, oba illa siyam okujjako okusiiba. Naga nti fasawmu li, okusiiba kwange, wa ana ajizi bihi, era nze nkugabira empeera. Gwolowooza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yayawula omulimu gw'okusiiba n'agwesigaliza empeera yagwo? Abange ffenna abali wano gwandaba nange akubuulira bino, tewaliiwo n'omu amanyi mpeera ya musiibi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Toyinza kugimanya. Allah yagyesigaliza, hatta ne mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam empeera eyo yagyesigaliza. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala agamba omwana Adamu yadi at'amahu, aleke emmere ye, emmere erekeka. Ng'abasiraamu twagala okulya, ani atayagala kulya? Pirawo atuuka n'awunya akawoono aga nti ya rabbul alamina muleete amazzi tunaabe mu ngalo, naye omwana Adamu n'amwerekereza. Washarabahu, oli n'aleka akatunda, n'aleka akatunda ka watermeloni, n'aleka kajuisi, n'aleka kajuisi ka kafe javaazi, n'aleka chicken wings, n'aleka chips n'enkoko, byonna n'abireka. Chicken pie n'agireka, n'aleka meat pie, bw'abeera mu kyalo n'aleka omumondo omwokye. Allahu akbaru kabira. Allah subhanahu wa ta'ala agambye yadi at'amahu, lwaki njagala nnyo omusiibi? Kubanga aleka emmere ye n'agyerekereza, yadde agiraba waawo. Washarabahu, n'aleka n'ebyokunywa, n'aga nti sijja kunywa milkshake. Allah tabaraka wa ta'ala yagadde kyokka ekisinga mu byonna. Washahawatahu, n'aleka ne mukyala we. Allahu akbaru kabira. Jjukira Mungu akugambye genda eri mukyala wo owa halali, ezo nnimiro zammwe, haruthul lakum. Mungu yatugamba nti abakyala nnimiro zaffe tuzigendemu annashitum, nga bwe tuba twagadde. Naye wallahi Ramadani Mungu n'agaana. Sahaba n'ayita ku haki ye, ng'awulira amalusu amira muganda, naye nga tayinza mugambako nti Hajjati I say something. Era ne bw'abanga akyogedde mu butanwa, Hajjati amuga nti Hajji obadde otya, twasiibye, agireka kutaganjula nsonga. Wallahi ekyo kibayita Ramadan. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala omwana Adamu oyo n'amusoosowaza. Omuntu alese ebyokulya, alese ebyokunywa, alese mukyala we nga wa halali. Jjukira nga Allah akukkiriza okugenda eri mukyala wo nga bw'oba oyagadde. Naye mu Ramadan obudde bw'emisana Allah akugambye nti nedda, omukyala mwesonyiwe tusobole okukkiriza okusiibako. Kati Allah bw'atunulira omwana Adamu, on top of that n'asiiwuukirira, n'anafuwa. Mpeera ki egwana omuntu eyerekereza ebyokulya? Mpeera ki egwana oli omuntu eyerekeza ebyokunywa? Mpeera ki egwana omuntu alese Hajjati we nga buli kimu weekiri, naye n'aga nti Hajjati nkulese lillah, Allah aganye? Mpeera ki egwana omuntu oyo? Allah agyesigaliza, agambye nti wa ana ajizi bihi, nze nga b'empeera y'okusiiba. Wallahi bw'owulira ebigambo ebyo oyinza obuteteekerateekera mwezi gwe tugendamu, oyinza obuteteekerateekera Ramadan omwezi gwe tugendamu. Abange Allah agambye man dha alladhi yuhibbuna fanuhibbuhu, ani atwagala tumwagale. Allah ayagala nnyo abasiibi, teri mulimu gwa bbeeyi Allah gwayagala kusinga mulimu gwa kusiiba. Kyova olaba nti yagwesigaliza empeera yaagwo. Omusiibi omuyitako wallahi ng'ali awo eyayayuuya, enjala emuli bulala, yenna anafuye, naye ng'ekyebbeeyi Allah kyamuwa kwe kuba nti buli kigambo kyonna kyayogera Allah agamba nti zikiriza. Bw'eba dduwa Allah n'agyanukula. Omwezi gwe tugendamu mwezi gwa kwanukula dduwa. Tugenda kumala ennaku 30 nga Allah atwanukula. Kyova olaba nti ne malayika zino eziwandiika ebibi Allah aziteeka ku njegere n'azigamba nti guno mwezi gw'abaddu bange, tewali ayina bwetaavu kunsobya, tewali ayina bwetaavu kuba nti nno akola bye ssaagala, tewaliwo bwe ayina bwetaavu kuba nti nno anjeemera. Kyova olaba nti nno mugundi mu Ramadan malayika ziwandiika birungi byereere byokka byokka, abange byeziwandiika mu mbeera efaananako bwetyo. N'olw'ensonga eyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala
tugwanye tuberenga twetegekera omwezi ogwo omutukuvu ogwa Ramadan insha Allah. Ayogedde n'agamba nti man dha alladhi yuhibbuna fanuhibbuhu, ali watwagala naffe tuberenga tumwagala. Wa man dha alladhi yatlubuna, ani atunoonya fanatulubuhu, tuberenga naffe tumunonya. Ekyo kye bayita omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Bannange mweteekereteekere okunoonya Allah. Omwezi ogwa Ramadan guba gwa kunoonya Allah, kubanga naye aba atunoonya. Tumunoonya tutya Allah? Tumunoonyeza mu kusoma Qur'an. Bannange musome nnyo Qur'an, obudde bw'ekiro n'obw'emisana. Qur'an mujujjumbire. Lwaki? Hadha shahar, omwezi ogwo gwe tugendamu, alladhi unzila fihi alquran, gwegwo gwakiramu Qur'an, hudan linnas, nga Qur'an eyo yegenda okuba nti erungamya abantu okubajja mu haram eberenga ebaza mu halal. Allah subhanahu wa ta'ala tumunoonya tutya mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan? Tumunoonyeza mu salatu tarawih. Bannange fuba nnyo olabe ng'oyimirirako ne Allah mu salatu tarawih. Fuba nnyo olabe ng'oyimirirako ne Allah mu salatu tarawih. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti man qama Ramadan, omuntu yenna ayimirira mu mwezi gwa Ramadan imana wa ihtisaba, ng'ayimiridde imanan, lwabukirizaawe, si lwakweraga. Waliwo abantu abagenda mu tarawiya nga bagenze kweraga. Waliwo abantu abagenda mu tarawiya nga bagenze kumala biseera. Waliwo abagenda mu salatu tarawih nga bagituteyo muzannyo. Oli n'atuukayo nga edda twabeeranga mu salatu tarawih abantu nga bagenda n'ebikwanso. Bantu babeera mu tarawih bakka wansi ono ng'afumita ekikwanso, ng'akifumita mu lugoye lwono, ng'akifumita ne mu lwono ng'amala asiba. Mugenda okudda waggulu okuyimiriranga mwenna mwekutte n'obuuza ya Rabbi ataani yatusibye ebikwanso. Abantu ne bazanyira mu salatu tarawih, ne bazanyira mu ibada efaanana ku bwetyo egy'omulundi gumu mu mwaka. Bannange bw'ogenda mu salatu tarawih, genda ng'ogenze kusaala lillah, genda ng'ogenze kusinza lillah, genda ng'ogenze kusaala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musaale salatu tarawih nga nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yagitulagira. Yagamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga mwalaba nsaala. Temugeza ne muzanyira mu salatu tarawih, temugeza ne mukolera ebyambyone mu salatu tarawih, temugeza abange ne mukolera amazambi mu salatu tarawih. Eyo sala ya bei ya kitiibwa, omuntu agiyimiriramu imana wa ihtisaba, ng'agiyimiridde mu lwabukkiriza bwe, ate ng'akakasa nti erimu empeera. Gw'ozanyisa ekigambo kuyimirira ku lwa Allah, ebigere ne bituuka n'okufuuwa, ebigere ne bituuka n'okufuuyirira. Mwanadamu agwana mpeera ki? Bantu bavaamu nga n'obukongovule busiiwuuse, laka 11 laka 8, bwe tubeera e Makka tusaala 23. Allahu akbar kabira. Makka 23 Mungu nakuwa n'osiibirako e Makka. Ya rabbul alamin, ifa abamultaza mu nteekateeka tugiina inshallah. Manyi multazamu ne tahira tetutiwali njawulo. Ifa abamultaza mu nteekateeka tugiina abaagala okusiibirako e Makka inshallah tabaraka wa taala. Ujja kujja otambule naffe mu mbeera efaanana ku bweti. Naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama agambye nti man kama Ramadan imana wa ihtisaba, omuntu ayimirira omwezi omutukuvu gwa Ramadan ng'aguyimiridde imanan, ng'akkiriza nti nyimiridde ku lwa Allah, wa ihtisaba, ate ng'akakasa nti okuyimiridde okwo kulimu empeera enzita ennyo mu maaso ga Allah. Agambye nti gufira lahu ma takaddama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ge gonna. Tumaze omwaka mulamba nga tusobya Allah mu kwogera, mu bikolwa n'ebirala bingi nnyo. Weteekereteekere salatu tarawih, ogenda oyimirireko ne Allah wo. Bameka abatakyasobola kuyimirira ne Allah? Bamashaikhi bangi nnyo abasaazanga tarawih bafudde baweddewo. Abawalimu bangi nnyo betwasaalanga nabe salatu tarawih, mikwano gyaffe betwasaalanga nabo salatu tarawih. Olwaleero mu layini ze baalingamu ebifo byabwe, yamushuna fi masakinihim, amayumba gaabwe galimu bantu balala, ebifo byabwe bebayimiriranga mu mizikiti, abange tebiriiwo, weebiri naye baabireka dda. Yabukuuna bibakaabira kubanga bitunula nga tebibalaba, biyimirirwa mu bantu balala. Yaga nti kadhalika awlathnaha qauman akharin, bweti ebifo genda nga mbisikiza abantu abalala. Abantu abayimiriranga ku bituuti bya Ramadan kati tebabiriimu, mulimu bantu balala. Abantu
twabasomesanga darusu za Ramadan kati tebaliwo bali mu bantu balala twabeeranga ne darusu yaffe ya mukadde waffe marehemu Sheikh Dr. Naskalisa ngebeera wandege yawo owulidde abantu nga buli omu akulumuluku agenda mu darasa ya Sheikh naye olwaleero bw'omunoonya taliiwo n'olw'ensonga eyo okujja kwa Ramadan kibeere ekyokuyiga n'okweteekateeka erifu abaliwo olwaleero ti mwezi mukulu nnyo gwa kitiibwa gwe tulina okusoosowaza ennyo n'okwaniriza ennyo n'okuba nti tugukoleramu emirimu emirungi. Agambye Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti man qama ramadana imana wa ihtisaba, omuntu yenna ayimirira ku lwa Allah mu mwezi gwa Ramadan ate ng'asuubira nti okuyimirira okwo kulimu empeera gufira lahu ma takaddama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ge gonna g'abadde alina. N'olw'ensonga eyo tunoonye Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zonna mu Ramadan. Agaye nti man dha alladhi yatlubuna fanatlubuhu, ani atunoonya naffe tubeere nga tumunoonya. Noonya Allah mu Ramadan. Ekisookera ddala mu byonna omuntu yenna anaasiiba Ramadan, omuntu yenna ayagala okunoonya Allah mu Ramadan oteekwa okukola bino wammanga. Ekitooka kathiratu istighfar, itiriza nnyo okwegayirira Allah, munoonyeze mu istighfar, tova ku istighfar. Ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. Eno yessaawa mbeere nga mweteekateeka nakyo. Ekigambo kitunulemu. Abantu bali mu duniya muno bakoze be bakoze, sente Allah azibawadde. Bannange mwagala sente ki Allah zayagala abawe, ze mwagala abawe. Allah tuwadde obulamu, sente azituwadde. Fissa yakadde eddiini yo. Naye omuntu n'asiiba Sheikh ebisiibo 15, naye ng'ebisiibo byasiibye takakasanga kigambo ku lulimi kigamba ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kigambo nga takikakasanga. Bisiibo 15 byosiibye, eyo dhikiri neegaana okunywera ku lulimi. Bannange twejjemu obugayavu mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli andaba tambuza message eno yeeyongereyo. Ekyo ekigambo kikulu nnyo mu Ramadan okuba nti okyatula, okuba nti oyogera ekigambo ekyo buli ssaawa, buli kulli salah, buli kaseera tambula ne dhikiri eyo tekuva ku lulimi. Ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah, nkakasa nti teri muntu yenna gwe nsiibye ku lulwo okujjako nsiibye ku lwa Allah. Astaghfirullah, Allah nkwegayirira onsonyiwe. As'aluka aljannata, Allah nkusaba ejjana mu kusiiba kwange. Wa a'udhu bika minan nar, era neekingiriza omuliro jahannama ku lw'okusiiba kwange Allah. Allahumma ay Mukama Katonda, innaka mazima gwe Allah afuwa oli musonyi, tuhibbul afwa, oyagala nnyo okusonyiwa. Fa'fu anna, kusaba Allah otusonyiwe. Ibannange Allah musungu wavaayo naye era ng'ayokya omuntu olw'okwogera ebigambo ebyo. Allah aleka omunywi w'omwenge era ayokye ggwe. Allah aleka omwenzi ayenda kubaka banne n'abawala abatali ba halali era ayokye ggwe. Yadde Allah ayokya nnyo naye era n'ayokya ggwe anayogera ebigambo ebyo. Aleka abashiriku abalina amasabu Allah abeere nga agenda ku ggwe. Aleka abalyaza amaanyi mu nsi muno abeere nga ayokya ggwe. Aleka abantu abalimba abeere nga ayokya ggwe. Aleka ababbi n'abafere ayokye ggwe. So mu mbeera efaananako bwetyo Allah tumunoonye nga tumunoonyeza mu dhikiri. Ekyokubiri, Allah tumunoonyeze mu kusaala ennyo naddala eswala za sunna. Swala za sunna badiya ne kabliya. Tumunoonyeze mu swala ezo eza sunna ne farada. Allah tumunoonyeze mu qiyamul layl. Omwezi gwe tugendamu oba gwe tulimu mwezi gwa kuyimirirako kiro. Bannange tuyimirireko ekiro mwezi gwa Ramadan. Weteeketeeke obeere mbagenda okuyimirira mwezi omutukuvu gwa Ramadan. Ramadan yakuyimirira kiro. Qiyamul layli mu biseera ebyaddaaku ng'ogenda okulya ddaaku, kubanga ne mu kaseera kaddaaku baraka. Kyova yatugamba tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Mulye nnyo ddaaku mu Ramadan kubanga egyo mikisa myereere. So emikisa gya ddaaku giteekemu essala. Bw'ozuuka okulya ddaaku sooka ofune ewuzu, naabako ofune ewuzu, osaale era akazo 2 otandika okulya ddaakuwo. Awo wonna Allah asonyiwa busonyi Allah tabaraka wa taala. Ekirala Allah tumunoonyeze mu kusaddaaka. Allah subhanahu wa ta'ala tumunoonyeze
mukusaddaka mu Ramadan shahru sadaka, mwezi gwa kuwaayo, mwezi gwa kugaba, mwezi gwa kulabirira ku banaku, mwezi gwa kugabira ku bakadde baffe, mwezi gwa kwata kitole kya mmere obeere ng'okiwa ku munno. Abantu balwawo okulya omuceere, abantu balwawo okulya ku nnyama, bagenda kuleeta pirawo ng'alimu ennyama mu kaseera ka Ramadan okusiibulukuka. Gwe kitwale olaba otya nga wallahi olunaku olusooka nga kapirawo ako n'ennyama akagabiddwa olunaku olusooka wallahi nga kavudde mu maaliyo, naye nga muba osiibuludde. Mulimu abanaku, mulimu bannamwandu, mulimu abatambuze, mulimu abakadde, mulimu abaana abato, mulimu abasaaze, mulimu bahaji, mulimu ne bahajjati, mulimu abeewala, mulimu ab'okumpi, mulimu abamanyi nga mwe muli n'ebiwuka. Kubanja lukutegeeza Sheikh kasita bano abasibuluka bavaawo wabweru, waddawo pate endala, pate y'ebikennembi, pate ya munyeera, pate y'embwa zino ezitambula eziri amagumba, ezo yonna nsolo za Allah subhanahu wa ta'ala, pate y'ebiyenje. Kakati ate teebiriza munyeera naye bw'atuuka wansi awo n'atandika okulya nga naye aga nti ayi Allah saasira omuddu eyaguze. Engera bw'ofuna edduwa ya munyeera, abantu bakimanyi ne munyeera asaba, n'ebikennembi bisaba, ebiwuka ebyo byonna birina ennimi ze bisabiramu Allah subhanahu wa ta'ala. So Ramadhan shahru sadaka, Ramadhan mwezi gwe tugendamu, mwezi gwa kusaddaka, mwezi gwa kwogera ne Allah, mwezi gwa kusinza, mwezi gwa kusoma Qur'an, mwezi gwa kusituka kiro, mwezi gwa kusaba jjana, mwezi gwa kusaba Allah atukingirize omuliro. Nkakasa bulungi ku lw'ebigambo ebyo bituwa enteekateeka nnungi mu mwezi omutukuvu gwe tugendamu ogwa Ramadan. Faman shahida minkum shahara falyasumuhu. Mbasaba, nkusaba muganda wange, mukwano gwange, mwannyinaze, hajjati oba haji, kino kitwale nga kikulu. Faman shahida minkum shahara falyasumuhu. Omuntu yenna anaasangibwawo omwezi gwa Ramadan ng'olimu abo abalina okugusiiba, tokola ensobi yonna n'otagusiiba. Ramadan ejja omulundi gumu mwaka, eno eyinza okuba nga ye Ramadan yeesembyeyo mu buwangaazi bwo nga togenda kuddamu kusiiba Ramadan yonna mu buwangaazi. Ate fuba nnyo olabe nga Ramadan eno ye Ramadan gy'ogenda okusinga okusiiba obulungi n'okukoleramu emirimu emirungi okusinga Ramadan eziyise zonna. Tweteekereteekere ekisiibo kituuse. Ayyama ma'dudat, ennaku ziba ntono nnyo naye empeera nzito nnyo. Nsaba Allah asiime n'ebigambo ebyo bye tweyigiriza nabyo olwaleero, atuweemu obulungi, atuteeke mbanasiba mwezi gwa Ramadan insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Twahira online school, somero lyaffe lya Busiraamu lisomesa Qur'an yasaruna n'emisomo emirala gyonna. Ate tulina ne Twahira charity, kino kyo kitongole kigaba obuyambi. Saawa zino abagagga ke kaseera muleete zaka, mujje mutukwatizeeko aba Twahira online school, tubeere nga Twahira charity, tubeere nga tusiibulula abantu. Ate tuteeseteeseyo n'empaka za Qur'an insha Allah zijja kubeera kagomaawo biidhinillahi taala mwezi omutukuvu gwa Ramadan. Bashekhe bajja kubeerayo, nange nja kubeerayo kabwejungira insha Allah taala. Fena tujja kubaayo insha Allah, mujje tubeere wamu biidhinillahi taala. Naye muyige eddiini yammwe nga muyita mu Twahira insha Allah taala, otuuke mu maaso ga Allah nga naawe olina kyewakola kyewayiga. Man yuridillahu bihi khaira fakihu fi ddiin. Katonda gw'abayagaliza ebirungi mu nsi amuyigiriza ddiini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza fi dunya wal akhirah. Nsigadde Sheikh Mahmoud Sekimwanyi, managing director Multazam Travels Hijja and Umrah. Ekyo kibiina kitwala abantu Makka, ofisi zaakyo ziri Kisaasi wali insha Allah tabaraka wa taala, era nga tuteeseteese umra ya Ramadan biidhinillahi taala ennaku 15 nga tuli Makka insha Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza
في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.